nkwebaza ogenda maaso kubanga twakyekutte ku Media 24/7 golo y'ebyemizannyo Premier League, La Liga, German Bundesliga, Italian Serie A zonna zakomyewo ke kasero ogenda maaso kubanga tuddamu tube nga tukuweereza biki ebigenda maaso kubanga bitambula naddala bwe kituuka mu nsonga y'ebyemizannyo binyogera maaso kubanga ofuna Mwes Eri gemanyo nakulwalira tugenda maaso kubanga twogera ebintu bingi nnyo akatale kali mu nnaku mbale ogenda maaso kubanga kagalwawo wabula ba clubs nga Man City bali mu kulwana kulaba nga bafuna omusambi gwe bayita Enzo Fernandez. Arsenal bachanonyayo option ya musambi omu maaso awo oba anabeera Alvarez oba naleta Kenan Yildiz oba banadamu ne besiba ku Osimhen katunde twabe but yagalagana Arsenal balina okuletayo forward oba akuba 10 oba akuba 7 oba akuba 11 batu bitunulira ateka United bagamba nti Lukusho alabikanga ke kaseera bamute ensonga lwaki batandise okumonitalinga omusambi gwe bayita Balde okubanga bamujja mu timu ya Barcelona nebira bingi nnyo birujogera maaso n'okubanga twogera atandikirawo Abuterevu nakukola okutaano Arsenal batandika bulungi nnyo title defense yaabwe nga bakuba barafa ba Coventry goals 3 ekyasinga ogera maaso okupanga kikola amawulire abamu ku basambi abateeba mu Community Shield baddamu ne balabikira ku score sheet ate ne mupiira ogwaggulawo Arsenal abakuba club barafa aba Coventry goals 3 ku bwerere. Mikel Arteta ayina ebintu byagera maaso okubanga akola because tubadde mu era ya Pep Guardiola buchanga ajja muri jeggwange lya Bungereza ndowooza Liverpool ye mututeko ebikopo ebibiri bwemba seerabidde ekya Jurgen Klopp then nature Ancelotti anagira maaso kubanga akisulamuko so olaba nti ku mulundi guno Mikel Arteta yara kutandika kutekawo Reinier mugira maaso kubanga afuga omupira gwa ligi gwange lya Bungereza yakama kutwala Community Shield Coventry yamukubidde kutaka but twalabyemu enchuka amupira ogwo mutwalabidde David Raya ngatandikirawo ku clean sheet ye nga season etandika ne tulaba musambi gwa batakushan Moskelanga azanya ne Gabriel Magalhaes then Ben White nakomawo mu namba ye ya right wing gagira maaso kubanga akubayo bulungi nnyo mu back then netwaba n'omusambi gwe bayita Ricardo Calafiori then najja wakati nakuterawo Rice nakuteramu Lewis Kelly nakuterako ne Odegaard olwo mu maaso nakuletera Christos Zoris nakuteekako omusambi gwe bayita Kai Havertz ne Bukayo Saka of which game yali following bulungi nnyo botunya partnerships ezigera maaso kubanga zikolebwa empya because tubadde used okulaba Gabriel Magalhaes nga samba ne Saliba ku mulundi guno yalina okubeera first lokuba nti Saliba taliiwo okwata ku Charles Mosquera amuteekewo bakube still tugenda kulaba nti okujja kwa Konsa kuyinza okukyusa ebintu binnyo still mu Arsenal nga tulaba Gabriel Magalhaes nga akubye ne Konsa mu center back so enkyukakyuka zikyalimu under Mikel Arteta but alina byali mu kuzimba okulaba nga anonya the right partnership ezogera maaso okubanga zikuba okugeza nga wakati entwagera mpira ogusooka nga Bruno Guimaraes ataliwo batugamba nti ayamu kyebayita physical discomfort natasamba mpira ogwo but walaba engeri Lewis Kelly yakola recoveries mukaga mpira ogwo yakola interceptions ngomulaba blocks azigendamu drawers zonna ziyagendamu yaziwangula so kikulaga nti ne Lewis Kelly ebera option yamannyo eri club ya Arsenal wakati nkyasula okujja n'akola oba oli kiwali suubidde Zubimendi kyeyali okuwadde ate ye n'akisinga nako because talwa nnyo na mupira nga olaba Zubimendi nti alwawo nga atangaza Lewis Kelly ye muntu akuwa akayumba n'asiba omupira n'agaba ate Zubimendi olwokuba ali so comfortable n'omupiira ajja kusooka asibe atangaze anoonye waguteeka olwo bagubbe because speed ya Premier League bwewetegereza yesinza okuaffectinga n'okkuba omusambi gwe bayita Martin Zubimendi. Premier League olina okubeera so quick decision making onogikolerawo nti bwenfuna omupiira nguteekawa kyova olaba nti omusambi gwe bayita Lewis Kelly comfortably emipira gyonna gyasambye ebiri ku club ya Arsenal abadde akuwa result nti twatuuka okulaba Arteta nga ajjako Rice Lewis Kelly n'asigalako ne bamwongerako obwongezi Zubimendi so Arsenal nga bagera mupira gwa club ya Aston Villa gye twalabye nga bagikuba obulere oyinza olowooza nti bali in a better shape because balina Aston Villa awe then bakomeo ku Emirates nga bakyaza club ya Chelsea but entandikwa obubonero obwo obusatu bubeera vital nnyo mutolabidde abasambi abatalabikiddeko ku team sheet y'olunaku Martinelli nga kigambibwa nti ennaku esigaddeyo kubanga akatale kaggalwawo Martinelli omu ku abasambi abatunuliddwa eri club ya Arsenal nti bagenda kutambula bafulume byonna tugenda maaso okubanga tubina so Arsenal bwe batu batandika title defense yaabwe n'obuwanguzi obwali massive ennyo okuba goals 3 Community Shield bakuba 3 so goals mukaga Arsenal zetebe emipiira ebiri gyogamba nti giri official tembadde mu set piece simanyi obe ky'abantu bakyetegereza tembadde mu set piece yonna season yewedde twali tugamba Arsenal nti set pieces nga mpitirivu golo nga nyingi eza set piece ne ku mulundi guno Arsenal ekulaga nti etebye goals mukaga temuli mu set piece yonna
zirimu open play ndiba passing omupiira paka kuteeba Christos Zoris nga ze wetuba tumanyide ba Martinelli batwasadi akulaga nti ayina byasobola okwongerako aliso quick n'omupiira asalawo tayala kusooka kudduka nga ba Martinelli ntuka mu nsonda atoyo evatinge yo rugufuna ayingira nga ata chovola banti ayambako nnyo mu transition timu Gramaso kupanga efuna a goal mu bwangu nga bakozesa seconds ntono nnyo so okujja kwa Christos Zoris oyizoroza nti yali plus nnyo eri club ya Arsenal ndoto ya season wena atambulira abantu badde bambuza nnyo nti lwaki Arsenal tebagiteeba nnyo waliwo abantu kibatalaba nti Arsenal bogitunulya mu ba defenders bonna be balina ba center backs boka ngojeko Luis Kelly nti kati bamukubisa na midfield negenda Calafiori is a center back Gabriel Magalhaes is a center back genda ku Ben White is a center back gokulaba Ben White nga kuba number 2 mu Brighton yali akuba center back nga is a center back kati bwaze kwa Arsenal olokuba nti Saliba yajja ne Magalhaes nga wali nga tasoba bakubako ne bamuteka mu 2 Batimba mu Ajax bali ba center back era ulaba ne wabera ku Budachi ngali ku Netherlands abada kubanga ne Van Dijk mu center back so Arsenal yaba center back munsi center back ye muntu omuzibu wo kuyisa ako omupira omuteba banamba 3 baba bigula banamba 2 baba bigula but center back abera aina kye tuyita game reading eba ya kika kya wagulu chovala ndi Calafiori wabera eriyo kumita kulu balutalo Ben White wabera mubiro mita kulu balutalo so Arsenal ngate bongeddeko konsa asoro kuba namba 2 asoro kuba center back so ateta ayogera maso kubanga anywezamu ate bwafuna obuwanguzi oba oli awo bwasogera maso kubanga yetaga so Arsenal ne batandika bulungi nnyo title defense yabwe United bo olunaku lwabadugalira kunaku lwomukaaga mu early kick off club fabo aba Hull City baba kuba goals ali 2 kubwerere but ebintu binnyo betulabe omupiira ogwo n'abantu bebatunuulira bayombeddewo nga season etandika kikyali badde kesi ya kuyomba lwansonga omutendesi Michael Carrick naina ebintu byali mugezesa because alesa abasambe abapya bamanyi nti balina okuyamba United okujiza we erina okubeera mu kubaleeta waliwo ensobizo omukwata ni waliwo n'ekintu ky'omuleka akulaalabe because tulaba midfield ya Bruno Fernandes ngali mu 10 ne tulaba Yuri Tielemans kugata ne Santos nga mu double pivot gye bakubisaamu however season ewedde twalaba nti omusambi gwe bayita Kobe Maino buchanga Carrick ajja yomu ku basambi abadde basinza okubeera pivotal nga ayimirirwako nnyo nga ne bakasimiro bataliiwo omuntu abuuza Kobe Maino agenda kuba nani agenda kuba ne ono ugate nti babadde balina options naye nga omuntu gwe basinga ozimbirako wakati abadde Kobe Maino but mu game ngene ya Hull City ndowooza yagadde agezese nga alaba magnitude si nnene atekeyo Andre Santos ne Yuri Tielemans gena sinza okulaba mu game eno naddala ko abasambi ababiri Yuri Tielemans bw'omutunira obulungi entambula ye teyawukana nnyo na ya Bruno Fernandes kyovula badde beesanga nnyo mu kifo ekimu nga baliwo babiri because ono kuviira ddala mu Leicester City abadde nga yayiya is that playmaker agenda okukolera banne omupiira oguvaamu egoal kati atazze ku United nga already wogamba nti wabadde asinga okukolera obulungi ate Fernandes ekyo ekintu akimusinga okukola ki okikola nga bayina muteeka mu 8 Fernandes adde mu 10 okulaba nga creating chances mu maaso nolowooza nti Carrick kyali agezesa kolo tekyakola then bw'otunulira team okujja nga tebayina striker ekyo nakyo kyaffectinze team ya United nti ku lunaku okutte Matthias Cunha n'omuteekayo n'okwata Mbwe mu mwingi then n'okwata ne Patrick Dogu n'omuteeka mwingi but bw'otunulira bench ya United tosobola kumukakasa nti ku lunaku lwonna Patrick Dogu asobola otandika ku Marcus Rashford mweye namba chovola muwagizi wa United gamba nti omutendesi yadde alina byagezesa tomujaji nga kati because season etandika butandisi ebintu binyo byagenda ogira maso okubanga akyusa obudde bunali mu kunoonya defender gw'omanyani gwe wagenda okuba naye walabe Maguire mu goolo gye babakubye nti yadde amaakinzi mbowemu akasajja ne kasigala ku kane kabakuba omupiira so ebyokukyusakyusa bikyali bingi mu tiimu ya United but game esooka teditamininga season ya tiimu nti egenda kubeera mbi wakyaliwo area of improvement gye balina okukolako abasambi benyini balina okimanya nti kati omujozi bambadde United balina okwongera ku passion gye bateekamu okuba ne team spirit nga n'omutendesi bw'akyusakyusa ebibye because nalowooza nti Diego Dalot ajja tandika mu 2 ne batandisawo Mazalowi era olowooza nti on a good day Dalot alina otandika because he is a ball playing defender bw'oba okola overlapping mulungi mugattako ayinza okubanga si mulungi mu kudda but tiimu ng'erina Dalot akugasa nnyo tiimu ng'erina omupiira so oba oliawo nti bino ebigenda maaso
kugezesa nakulaba butya bwayinza otereza ttiimu ye naddala nga emipiira gyazzaako jagamba nti sijja emizibu ate sijja emiyango because madde tunulira fix ya club dafabo United bagenda kuzzaako Ipswich ku Sunday. United eri waka bagenda bava ku Ipswich bakyalire Everton, so oba olyawo nti zino games ebbiri basobola ozifunamu obubonero bwe baagala. However ng'omutendesi tatrigalinze nnyo line-up ye ekisinza okutawaanya abatendesi bonna abapya ku maclubs buli omu ayagala kujja na kike but kaliki abaddewo yadde bana basambi abapya bataddemu bali mu mukozesa ekyo kyola bakyusakyusa but obudde bwonna jagira maaso okupanga atereza. So United ne batandikira mu defeat gye baafuna ku timu naffe aba Hull City ogenda maaso n'okubanga basuula omupiira points 3 buli muntu n'azogerera. Then twalaba club naffe aba Spurs nga bakubya club ya Brentford nga yo etuze ku basambi ate Spurs yonge eguze ku basambi because ng'oyinamu ba Fernandes, that is Mateos, oyinamu ba Tonali. Kiki kyoyinza okugamba omuntu nti ttiimu yakulemye? Ekyokulala natunulidde engeri omutendesi gye yatawanyizaamu naddala defense line ye nti bw'otula defense line ya ttiimu ya Spurs bonna babadde bapya. Robertson mupya kuva mu ttiimu ya Liverpool, Senesi mupya okuva mu club ya Bournemouth, ne bakwata ono Van Henk gwe mu club ya Brighton naye mupya. Then omuvuka gwe bayita Gray abaddewo nga deputy wa Apollo but nga tafuna playing time. So ekisenge kyonna kyali kipya ku ludda lwa ttiimu yaffe aba Spurs. Kyovulaba nti bwe baatuuka obayitamu goolo zanya mangu bagenda okutandika okuzibazibamu nga tebakyalina kyakkola. Then wakati oba olyawo nti Konagalaga yes bamutadde nnyo mu maaso yalina kuba mu double pivot ne Tonali but ku lunaku teyalabika bulungi. Abasambi nga Richarlison kubanga teyalabika bulungi ate Talo ye yagezaako ku ttiimu ya Spurs yadde bamaliriza omusambi gwe bayita Savinho mukadde 7-5 nga bamujja mu club fabo aba Man City bali mu kumaliriza ensonga za Omar Mamosh okumujja mu club ya Man City but bayina ekintu kye baakoze aba Spurs ne Man City abantu mwe kimu tategedde mu contract ereta Omar Mamosh okumujja mu ttiimu ya Frankfurt yalimu nti amagoba ttiimu ya Man City geekola mu transaction yonna etunda Mamosh bafunako 15%. Kati abasajja bo kye baakoze bakutte sente zaali badde ku Mamosh ne bazongera ku Savinho because omuntu ajja kubuuza Savinho atuuka atya okubanga agulwa $7.5 ne baziteeka ku Savinho kati Mamosh agira sente zennyini ze bamugula okuva mu Frankfurt. Kitegeeza Frankfurt teyina kyefunako. So abasajja bazannya akantu kaabwawo wakati abantu basobola kitegeera but bwe kityo bwe kyabadde okuba nti ate Savinho wa bbeeyi ku Mamosh ate ngola Mamosh yali productive okusinga Savinho but Nemera kuti ogenze maaso okubanga etambula. Spurs ne batandikira mu defeat oba olyawo buli muntu yadde asubire nti Spurs naye agenda tandika akuba abantu. Ipswich eya Ed Sheeran yawadde abantu essanyu nga ekuba naffe aba Sunderland goals 2-1. Ndowooza Sunderland akatabo kaabwe kaagwa mwe baakubira abantu season ewedde baakayuzaamu empapula ezimu abasajja abazzi ne babavuunula ne bakuba goals 2 ne bagenda maaso okubanga batwala obuwanguzi. Leeds ne na club naffe aba Nottingham Forest ewaka egole mu kubwerere ate ne Everton yatandikidde mu buwanguzi nga bakuba club naffe abo aba that is Crystal Palace 0. Then ne tulaba kunaku lwa Sunday Man City Guardiola alabika nga yadduka n'ebintu ebimu ebyali bikozesebwa because Man City baasiitanye okunoonya equalizer eyaze mu dakiika ekinena ennya eya McGuire. Obusajja bwabakubye pesa nebukwatirira Man City n'akola buli kimu. Obusajja tebamuwadde mukisa apaka obaleese omusambi gwe bayita Ryan Chuck gwe ndowooza nti yaviiriddeko okukyusa ebintu byonna. Omutendesi wa Man City naye oyinza olowooza abatendesi nabo babanga abaguddemu akazoole yadde ojjamuwaamu benefit of the doubt nti ali mugeesa ttiimu empya ku side ye but osobola kukwata McGuire n'omukubisa 6 yadde yagisambye bulungi but on a bad day ng'osanze amaclubs nga Chelsea abalina ba midfielders abadduka bajja kukuba omupiira. Man City oba olyawo nti game yabawadde challenge nti bwotunulidde first half nga banafa aba club ya Bournemouth babadde ne percentage ya 3.1 ku buli 100 but Man City yabadde n'omupiira naye nga bwotunulira shots on target ze bayina nga bayina 2 kyokka ayina 3.1 ku buli 100 nga ayina 3 naye nga goolo yateebye nako. Not until second half bwe bakozemu ku nkyukakyuka oba olyawo ezazizza omupiira engulu Man City nga abantu bamuwa okuvuganya club ya Arsenal kituufu
abasambi balira era tosobola kubusabusa Man City nteyina busobozi kuvuganya club ya Arsenal but ekibuzo kiri ku Man City ya Guardiola eyinza okwawukana neya Enzo Maresca because Guardiola obongo bwateeka munga abala lineup abala substitution ngombe tegunatandika then n'abala nti bweguba guganye musambi kigweno kujja ku bench ajabi malirize omuntu ajja kugamba nti Maresca abadde lake nti Ryan Chiki okujja nagumukyusiza but on a bad day badde bajja namwongera egoole y'okubiri afunike ngompira guluzize so Man City nga bagujjeyo fa abasibo obupapula twali tumaze okuwanika nti batukubya akafe naye abasajja bamaze ne batuwa akasene kaffe ompira ne gukyuka mu dakiika ezabadde zisemba Man City yagwangula n'atandika naye ne point 3 ezimuyambako ennyo okulaba nga bano abalala batandise tebamugoba. Brighton yakutte club ya Aston Villa n'amukuba ennya. Aston Villa nayo season yeno bwetegendereze eyinza okukifuwanga ekiza munda tetuganye eyongeddeko baganacho batiganacho goyongeddeko abadde ku Chelsea nga asamba nenga ne byasamba alinga oba alina mental problem because takyali oli ganacho gutolaba ku United nga ayongerawo abantu yetabamu ashootinga Aston Villa goyina oboli awo gobalirako then nekirala nti abasambi nga ba Watkins nga bagenda Aston Villa balina okunonya striker batasa because ono bondia gwe basambisiza nengo ina Tammy Abraham Chivola bantu bali mu kunoonya Nicholas Jackson omusuza Atletico Madrid abadde ayagala omutwala okumuja mu timu ya Chelsea okulaba nga bongera ko lugobola borotejo kubeera sharp then bo tulaba no ba McGinn kituufu McGinn ya captain but kunako lodge McGinn yetaga midfield yadde bamukanika ne bamukubisa mu forward ya right but McGinn tumanyi nacho position ye bulungi mu midfield than ngomutadde mabbali ngali wide okuvibwa kwa konsa ku timu ya Aston Villa kugira perfectinga nadala mu backline yabwe nti Lindelof ne Torres baganya okubondinga obulungi partnership yabwe kyaganya kwatagala but basigadde bagezako okulaba butya Matt Cash wayinzogera maso okubanga Joe Yamba yadde yo mulaba mu namba 2 takola bubi so okutwaliza wa Aston Villa nga bagina maso okubanga baluzinze ba Yuri Telemans obulya ababadde abomugaso ku side eyo bakyayina ebyokola bingi nnyo ogera maso okubanga bakomawo muri jeggwanga lya Bongereza then Liverpool emaze emyaka 14 yayigira omupiira gwa timu ya Newcastle nga Liverpool emaze emyaka 14 tebagikuba mupira gugulawo oba eri waka oba eri kwawe emaze emyaka 14 tebagikuba mupira gugulawo mu Premier League twade tutunde okulaba Newcastle esobola tuukiriza ekyo kyaganye nti ovubuka ono United gwe yagala ogula Lewis Hall yateza akasajja referee n'asongawo sobozola inga bulijjo ompira nagutereka waggulu okakana nga Liverpool efunya maliga goals 2-2 but tekijjawo performance nnungi ya club ya Newcastle nti Anthony Elanga on a given day ajja kuddukisa defense yonna eri Bungereza because ze bongamba fastest player Bungereza is Anthony Elanga on a good day tuyagala kufesinga Anthony Elanga nga mulamu because agenda kuddusa olunaku lwonna walabye goal zonna abasajja zibateebye nti golo ya Elanga yabadde ya speed golo ya Wiroko omuntu omu yabakutte ku break wisa n'abavuga Wiroko ne spacinga bulungi ne bagumuwa najjako omu n'apasonga omupira mu katimba kakananga guli 2 so oyinza nti eyo weapon Newcastle jezze nayo ey'emisinde tebayina jijjako Anthony Elanga baddemba mu emipiira atandike then okumujja ku bench bano ba Mafi abadde basambawo ba Harvey Barnes abadde basambawo Elanga bamuleke ataking that position okubanga asolotandika omupiira then ne wisa twamulabenga bwabeera mu 10 ate a providing bulungi akwatirira a driving omupiira ngagenda maaso then osula oboli awo nti akyali muyala wa goal omanyi omuntu nga ali goal hungry akola ebintu bingi nnyo to prove nti yalina okubeera maaso awo so osula olunaku jo ng'agenda maaso okubanga akola assist mu goal eyo ya Elanga ojamu credit nti naye yasambye bulungi nnyo yadde omupiira bamaze ne bagenda maaso okubanga bagusula then Jakweta ne Van Dijk basambi balungi but partnership eyo tugenda giwamu obudde bakwatagane Jakweta namulabye mulungi nnyo mu game reading yadde aerial ball zimusumbwa kyokka ate obunafu bwa Jakweta ojja kulaba nga ate gemaanyi ga Van Dijk nti Van Dijk mulungi mu air yadde speed kati yekendedde nti bwasanga bano abongerawo nga wadde olaba wisa abavuga bamusumbuwa takyalina speed ye yegenda kuba kitu kye tuyita last kitako omupiira ogwo golaba defender nga adduka ne striker n'agumujjako nga striker agaludde akube defender n'akonamu
bakaita last ditch banji bakakolera mu ensobi ne babawa penalty but Van Dijk mwecho obungu bakyabwira nnyo yadde speed egenda esala olw'emyaka n'obukoowe empira gyasambye but tebasambye bubi ne ejja kweta obaoli awo nti Kakezi ne Frimpong ate be babadde ababi ku lunaku tebabadde so productive eri kabla fabo aba Liverpool ngayo twalaba Robertson ne Arnold we bakikolanga ennyo mu wings ezo omuna amalako nga ina assist 12 omulanga nga ina assist 8 goloza zavangawa crosses zabanga nyingi ezitambulira mu wing ne gumundi guno ononyo omupira Frimpong gwa crossinga ne gukubula ononyo omupira Kakezi gwa crossinga ne gukubula so Liverpool nabo batandise n'amaliri omupira gw'osubira nti tugwabadde mubi akusaidi yabwe yadde bakyalina ebyokola bingi nnyo okutereeza ewatonye akodega kiponga baganya omuguza timu ya Spurs yalaze nti buli kimu asobola kyefuga ku timu ya Liverpool asobola okubeera playmaker you can be that player agenda okukyusa timu ya Liverpool season yeno ne Vitse gutalabenga bamukubisa mu 10 so timu ya Liverpool tebatandikidde ku notimbi however balina okwechekinga nabo balina okuprovidinga Isaka okubeera incorporated mu system ya Ario Olympia jali mukubisa kutimira fabo aba Liverpool so Liverpool abo ompira gwabo guddako bagenda kusamba Nottingham Forest bazeko Ipswich jonna gikyali minafu oboli yawo balina omukisogera maaso okubanga bagiwangula ekyabadde mu ggwanga erya Spain kyabadde kikanyo nti Mourinho omupira gwamwetagisiza eddakiika ezisembayo ogufuutiika mu dakiika ey'ekyenda omanyi Mourinho ne waba asamba ttiimu ntono olaba nga ttiimu gyasamba y'amaanyi kuba tolya abako ttiimu yenshi dominatinze olw'engeri kyetuyita team selection ne team setup ye kasita akube eggulu ayagala kutuulayo because twogera olunaku nga bateba golo mu dakiika ya 9 naye bakubakoleza mu dakiika ya 3 ne banoonya eggulu paka mu dakiika ng'obudde buggwayo okuba winning goal naye teyatandika bubi because omuntu atandise n'obuwanguzi ng'okyalidde Espanyol walanirako Barcelona bonna bava mu Catalunya bonna bakatalandi bawalanirako Barcelona bagamba ono naffe tumufiireko lwa Barcelona naye afune watandikira but eventually oboli awo Mourinho okujja kwe muri ggwanga erya Spain akwina ebinonogo byekutaddemu because kati competition tugenda girabanga weeri nga Madrid yagala kuwangula ne Barcelona yagala kuwangula yadde Barcelona tejja kutta omuntu yassemutte mwe bagamba tebo bw'okuba toluma yakubye Eluchi goals 5 ani kama Adiemi nga ateeba Lopez nga ateeba kebbiri Rafinha ye yetise buli kimu so timu ya Barcelona nabo tebatandikidde ku notimbi goals 5 mu goal difference gye batandise nazo oboli awo nga season wegendere kula because manyi timu ezitawanya Barcelona it's Atletico Madrid Celta Vigo ne Espanyol Madrid tatawanya nko Barcelona but Atletico Madrid Celta Vigo ne Espanyol gendo zinonyerezeeko zizikyasinza okutawanya timu ya Barcelona so Barcelona okutandika okuba omuntu ettaano obudde nga bukyali balina kye bali mu kwewala wali nga time etuuse nga goolo zezino baawula abanafu Atletico Madrid ne bakola amaliri ne Villarreal ga 2-2 but ekyasinza okubeera ekyenjawulo omupiira guno abawagizi ba Atletico Madrid babuwinze Julian Alvarez bamubuwinze okuva omupiira gwe gwatandise paka we gwawedde yanandikidde ku bench ne bamubuwinga nava ku bench okuyingira abasajja bamutaddeko embere naye nga omulaba ne timu tajja mu bulungi si musanyufu so Atletico Madrid yatandikidde maliri nga bulijjo bwetakola maliri afazali ekubakamu 0 ne guggwa naye guno bakoze 2-2 muri ggwanga erya Spain ndoza ge mawuli agasinza ogenda maaso okubanga alabikirayo mu ggwanga erya Bufalansa timu ya PSG ekyalemereddwa owangula twagirabanga Rennes ebakuba mu kakopo akagulawo kakati ne club ya Renault yamukoze amaliri ga 2-2 kakati ekigenda maaso nga oyina Neves Vitinha ne Fabian Ruiz oyina badembere bakava skeri ya maaso omupiira ne gugaana gomanyi opapula baffe bwe babuzizaawo omupiira gugaanye ffe baatukubya abakapapula kuba twabadde konko sure nti PSG egujjayo so PSG oba oli awo akigumaza ng'ente eri ku kyoto anti oba oli awo eri mu kukumamu kumbe essa so banafa ba PSG ompira gwabalemeddeyo mu liigi eyo ate nga Monaco yekakanudde ne banafe aba Havende bakuba goole mu kubwerere ne club d'Alpha Barel bade bagenza kukyala club d'Alpha aba anga tubagiyita angers it's anga mu lumu Olufalansa ne baba kuba goals 2 kubwerere
Echabadde eyitale kyafumbye mutuku yemukweza oligize tumanyi nti amagoals teganywa but Juventus batandikide ku noti nnungi nga bakuba na fabo aba Afronese goal mu kubwerere AC Milan nga bakuba club na fabo Torino goals 2-1 so obole awo ebintu bingi bigira maso kubanga bitambula nga tugenda mu game week 2 twagala kulaba kyekigendo chuka okuyisa mu katono mu transfers njogede ku nsonga ya Chelsea Man City yagala mujjamu omusambi gwe bayita Enzo Fernandez bakiriza obukadde 13 busasula but Chelsea bagambi bagalako add-ons za milioni 10 bakulo obukadde 13 but milioni zeze 10 tezigirawo ezo add-ons zigirako in case team eyire kikobo kyewangudde bichi babibalira mu performance related zetuyita add-ons but fixed bagala 12 era Man City balabika nga bapondose okuziteekamu ndabeko timu ya Manchester United bagala omusambi gwe bayita Barodi okumujja mu timu ya Barcelona emuwadde go ahead ne bakkiriza omuteeka katale twala kulaba we buzibira bana baddiru bagitusizaawa Arsenal ku nsonga za Kenan Yarudis bamwetaaga omujja mu klabu ya Juventus however amuli amalaga kyalaga Alvarez amuli amalaga kyalaga Victor Osimhen but bwe tunamalira week eno tujja kuba tutegedde Arsenal anigo bagala ogatta mu maaso awo ndabyeko ensonga az'omusambi gwe bayita Joshua Zirkzee abarafai aba United bagambye tebatunda Juventus adese millions za 40 Napoli nga yegamba bamutwala ku loan with an option to buy at the end of the season nabyo babigobye bagambe kasigale alwanira awe namba ye anomusambi gwe bayita Benjamin Sesko ku club aba Manchester United bingi nyo bicha jam but up the thing yo zo chafuna wano ku media 24/7 goal yebyemizanyo kusaba beerako tutandise tusumuludde ekicho kya kubeerako na data kucharginga simu lwansonga ekijja simu tumebale nnyo gira maso okubanga mutulaba ate mujango oko ate ne programs endala bwene maso okupanga nazo muzekanya wano ku media 24/7